Kattikiro era minisita Engoma zikedde kusekebbuka ku lutindo lw'ejjinja abavubuka ba Buganda abankobaza mbogo bwe babadde beetegekera okwaniza Katikkiro wa Buganda mu nnamateeka Charles Peter Mayiga agenyiwaddeko e Busoga ku bugenyi bw'ennaku 3. abavubuka agenda kumwaniriza. Abavubuka bankobaza mbogo bano okuva amatendekero ag'enjawulo mu Busoga wamu ne Buganda beebaniriza Katikkiro wakati mu maanyi n'essanyu era nga bangi bazinye ag'ekisaanyi kumpi kwagala gamala mu kiwato. Katikkiro bw'avudde wano ayolekedde mu lubiri lwa Kyabazinga olusangibwa eyigenge mu jjinja era ng'ono ayaniriziddwa Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawalansekere wamu ne baminisita b'obwa Kyabazinga ab'enjawulo. Oluvannyuma Katikkiro ayingidde olubiri lwa Kyabazinga gy'asinkanyidde Kyabazinga Wilberforce Gabula na Diopo wookuna ng'ono amwanjulidde baatambudde nabo okubadde minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Robert Sserwanga, minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwekitooke, ssentebe wa Nkobazambogo Adrian Lubyayi, ssentebe w'abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo wamu n'abalala. Era nga bino oluwedde Katikkiro wamu ne Katuukiro beevumbye akafubo akatakkiriziddwamu bannamawulire. Tuveeyo tulemu ebifaananyi. Njagala protoko munyambeko kumusookete kikole. Bwe bavuddeyo Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawalansekere atendereza enkola eriwo wakati w'Obwakabaka n'obwa Kyabazinga eyambye amawanga gombiriri okukulaakulana. Ye Katikkiro mu nnamateeka Charles Peter Mayiga alaze obukulu bwa Busoga wamu ne Buganda okubanga banyweza enkolagana. Ebintu bingi byetusobola okuyingira ku munne naddala ku lulwo lw'abavubuka tebaasa okufulumya ebibalo era abantu abali mu Busoga ebitundu 7 bavubuka ne Buganda bwekityo. Ati enteekateeka ezizimba abavubuka bwe tumala ne tuzikolera wamu Buganda ku Busoga erina wangula empaka z'amasaza alyambalagane ne linaatwala eza Busoga era ng'okusaba kuno Kyabazinga akukkiriza. Buganda ne Busoga balinga balongo abo ge mazima. Ndoza de mawanga abiri mu Uganda kasi abatola n'abatola naye Abaganda n'Abasoga kumpi buli kintu kyetukola kifaanana. Mu kwogera kwe Kyabazinga wa Busoga Wilberforce Gabula na Diopo wookuna yeebaza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wookubiri azze ng'amuwabula mu bukulembeze bwe era n'amusabira obuwangazi. Diopo era asinzidde wano ne yeebaza Obwakabaka olw'obuyambi bwe bawaayo wakati ng'embaga ya Ine Bantu ne Ise Bantu etegekebwa. Kyabazinga era yeeyamye okwongera okunyweza enkolagana wakati w'obwa Kyabazinga wamu n'Obwakabaka enkulaakulana yeeyongera okutinta.
Kizza Peter wamu ne Mukemba Asumani be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.